Hassan Mubiru yali akola bwa Dobbi Kawaala-Kasumbi mu division y'e Lubaga wano mu Kampala. Eno bamukwata mundu gye bamusanga mu kiro ne bamuwamba. We tutuukidde ku kyalo kino ng'abatuuze bakyalimu ensisi era abamu batidde okubaako kye boogera si kulwa nga nabo babakima. Wabula musajja mukulu ono ye yeevuddemu n'atunyumiza emboozi y'okwambibwa kwa Mubiru. Otwala kiro nga buzibe zaali basaba nga zaali mukaaga kuba yalina mu vesi nga amaze n'okwebaka ndowooza. Ne bajja ne basalako emmanju n'abalirwana abo abaamuli ebbali nabo ne babasalako ne babagaana okufuluma ye ne bamugamba ggulewo. Engeri yali wa defense ku kyalo. Agamba nti baabulwa ekyokukola anti omuwambe yennyini yali kakiiko k'ekyalo ng'akola ng'ow'ebyokwerinda. Era ffe twamulonda ku kyalo agende ku bwa defense kati n'atandika okukola emirimu gye. Kati bali ne babagaana ye olw'okuba yali musirikale ng'abimanyi era ye teyagaana yafulumira na mu vesti. N'ayingira emmotoka nga baamugamba. Babagamba nti teri kufuluma buli omu abeere mu nju yasigalemu. Era abali mu ddirisa bonna ne balingizanga mu madirisa bwe bayogera. Twalingizanga mu madirisa tulabe ki ekigenda mu maaso. Naye essaawa eyo tebakitegeera ki ekigenda mu maaso. Okujja bala munnaabwe yafulumira mu vesti njeru. Lemerera okumanya nti oba aliriddawa oba aliriddawa oba aliriddawa. Kuba waliwo abaagezaako okunoonyereza balabe munnaffe bamututtewa bamututte ku poliisi ki. Poliisi zonna nga tebamanyi teba. Hassan Mubiru yalina omuvuka gwakola naye omulimu guno ogwa Dobbi bino byajjukira. Bakozesa force kwa balaga nti olugi balukona namukko. Lwakuba nti ennyumba bazirenovate nga batoswakira bakati. Kyemmanyi ku lwange tewali siswe nti waliwo omusango kuba yali gundi yalinga ekyo ekiseera yali defense wa kino ekyalo. Ate yaliko mu byobufuzi bwatyo nga bwobimanyi. So kati abasinga ensonga gye bawa. Ye muka Hassan gwe yali yakawasa batugambye nti abooluganda lwe balaba embeera eri bweti omwana waabwe ne bamukima ne bamutwala. Abeewaabe bamugjawo wano nga naye bw'omanyi embeera basobole mu kubanga mukazi mwanjule yali yakawasa. Abeewaabe w'omwana omuwala bamutwala ewaabwe. Kansala omukyalo w'ekitundu kino naye ensonga za Hassan Mubiru alina kyazimanyiiko. Baali bantu nga bambadde engoye za uniform abalala nga tebambadde era nga bakozesa obukambwe obw'amaanyi ennyo. Abantu batya ba neighbors ne bagezaako okwagala okuyambako naye nga tebasobola kuyamba. Abali mu mayumba ne baba ordering nti tetwagala muntu yenna afuluma nnyumba ye. Abantu ne batya abantu baffe nga bamanyi babakuumidde nnyo mu kutya. Era n'essaawa zino mubalaba abasinga batidde okuvayo okutunula mu kamera. Balina information naye batya bagamba kansala tuleke tutya okutunula mu kamera. Abantu baffe tuwaagala era abantu baffe gye bali tubanja Hassan ngeki abatuuze b'ekitundu kino tumanyi Hassan gyali era Hassan baamuwamba. Tumusaba Hassan bw'aba alina omusango gwe yazza aleetebwe mu kooti awozebwe. Akakiiko tekajjangako wano akalwanizika eddembe ly'obuntu era tetumanyi gye kajja information eyo nti batuuse ku ground ne bamiitinga family z'abantu kubanga Hassan yawangaalidde wano. Tetulabangako kakiiko kalwanizika ddembe ly'abantu nga kajja ku ground okunoonya oba Hassan gyali oba Hassan yakomawo. Mathias Mpuuga akulira oludda oluvuganya gavumenti mu palimenti agamba nti okutya oba obutatya tebugaana bulabe kutuukawo ku muntu yenna. N'olwekyo bannayuganda balina kwekemba okulwana okulaba ng'ebikolwa by'ekiwamba bantu bikomezebwa. Gya buli omu ali ewaka n'agenze ku lutabaalo beemera n'abakulembeze ababi tebasobola kubuuza nsonga ki ekutwazisa kubanga n'abantu abakulu baludde ku kyalo. Wakiri bandi babadde ekitiibwa bagamba nti defense wamwe twamututte yazza omusango bwe guti. Naye otali musango gubavunaanibwa tosobola kugamba nti tutye nedda. Ffe abasigaddewo nga tukyali kungulu tulina kufuna ate obumalirivu obusingawo okulwanirira bannaffe.